wange gwe angoberera ze muzungu David Kadongo kamo music analyst nkusaba nti kale bantu bange tulina enteekateeka ey'okubanga tugezaako okugatta etoffaali ku kadongo kamu naye nga tusomesa. Muzeeyi Magala tugenda kubeeranga naye mu week emirundi ebiri. Tujja kukolangayo programs ku YouTube ndowooza nga 2 tujja zitemanga 2 ku 3. Then ne mukadde wange Kazibwe Kapo Isa naye tugenda kubeera nga tubeera naye oba oliawo n'abalala be tugenda okubeera nga tugattamu. Twagala kubeera nga ekisaawe kino ekyakadongo kamu naffe tukigattako etoffaali oba oliawo mu maaso eyo abalijja nabo bagambe nti twaliwo era naffe nga tulina kye twagattako. Nze channels zange zonna nazidedicatingayo ku lwakadongo kamu. Njagala kusomesezaako busomeseza bantu nakubajjukiza ebyo ebyaliwo ebyayita. Kati mukyo twagala gwe ojja kumpa omuyimbi gw'oyagala twogereko mu comment section. Muyimbi ki gw'oyagala twogereko oba muyimbi ki gw'oyagala okubeera nga olina by'omutegeerako. Kati ebyo bye twagala oteekaawo ebibuuzo byo nti tugeze Haman Ssemakula basudde. Oteekewo taata ebibuuzo byo eby'enjawulo. Ebyo bye bintu bye tugenda okukavaringa mu kanyomero kaffe Manya Selebuwo. Era n'obunyomero obulala bungi gye buli nga tugenda kubeera nga tubeera nabwo. Kale nga nkusaba nti weerekereze otwale obudde muyimbi ki eyakubulako. Gwe mututeerewo obuuze ebibuuzo by'oyagala obeere ng'oddibwamu ku oyo. Tetwagala ffe tutandike kwetotogola nti ate gundi twagala tubeere nga tugezaako kusomesa nsi naye nga mu kusomesa ensi eno tuyita mu ebyo gwe by'oyagala okubeera ng'otegeera ku baasitaabo. Naye ng'enteekateeka zikyagenda mu maaso ez'okulaba nti oba oliawo tugezaako okuzimba online TV. Ngo ebintu bino tugenda kubeera nga tukyusanga bukyusanga olaba TV weetambula. Kubanga ensi ekyuse. Wali ensi we twali tugimanyidde ku TV ku radio awo yavaawo. Social media kati yewe tugo. Era gwe atazimbye kyano obudde buno mu maaso eyo kiyinza okubeerera ekizibu okubeera ng'ozimba kyano etuuka okuggumira mu bantu. Kale nkugamba nti baako n'ekyosobola okubeera nga okozesa kyano yo. Baganda bange bagezaako okugatta etoffaali ku kadongo kamu kituufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye twetaaga tubeere n'enkola oba oliawo nga enkola eyo tufunenga obudde twongere okusomesa kadongo kamu kubanga emigi gy'emito mingi gisse naye ng'oba oliawo bingi tebabimanyi. Tubeere nga tutandika okubeera nga tusomesa. Waliwo omukyala Susan Sozi angambye ye ayagala tegeera kwono eyayimba omuzimu gw'abasudde ssente za Godfrey. Ayagala tegeera kwoyo Munabugerere era ng'abuuza nti gwali muzimu ogwa ddala oba byali byakuyitawo ng'ono anoonya kuyitawo. Enkugamba nti mukuŋŋaanye ebibuuzo byammwe kubanga ebibuuzo bwe biwera kituyamba okubeera nga emirimu egy'okola weegiri. Naye ate we bibeera bitono twagala tukwate nti leero tukute Haman tusunsule Haman. Twagala kukwata Kasozi tusunsule Kasozi, Kafeero tusunsule Kafeero. Twagala nti oyagala ani Kiwanuka Fiina tukwate Kiwanuka Fiina. Moses Katende tumusunsule omulamu n'omufu. Kati nabano abalamu twagala tubeere nga abamu tujja babaleeteranga. Kati nze ntwale obuvunaanyizibwa nkwate olupapula lwange bwe nti konze ekibuuzo ekisooka mubuuze akuddemu. So programu zino zigenda kubeera nga uploaded ku YouTube channel eya Muzungu David Kadongo kamo music analyst. Nkusaba nti subscribinga. Then womala okusubscribinga to subscribing olekaawo. Omanyife Abannayuganda ekinyumo kitutwala nnyo. Nti osanga omuntu nga ayina abagobereza 10,000 naye nga 10,000 ateekayo post oba uploadingayo ekintu ne kibeerako ne views 10.
emitwalo 10 ziriwa kweko okubeera n'obungi bw'abantu abazungu kyekyo kye batusinga tojja kwesanga nga ku chano ye ainako abantu 100 aina abantu 100 naye nga balaba ebintu ng'omuntu yajja si lwa kinyumo yajja nga agoberedde lwekyo nti ayagala kuyiga ono byaba akola ki byaba ateekayo naye abasinga ndowooza tubeera n'ogenda no place nga subscribe n'ovaawo programu zino tuzirabe zijja kubeera n'ekyo kye zitwongerako eri Kadongo Kamu era kye neekakasa obulungi nti ebbanga lyemaze mu Kadongo Kamu ndina kyengase Kadongo Kamu bangi bakuguse Kadongo Kamu nga bakugukira ku Muzungu David naddala Facebook yakola nnyo TikTok bagikwatamu tekyatambula kati nensalawo YouTube mbateereyo stories baganda baffe ba TikToker oli wa ddembe genda osaleyo story oyo kasi ogitemetememu obutundu oyigiriza abantu bo kyetuliko kubeera nga tukola ki nga tuyigiriza abantu bategeere ebintu byaffe salayo nebaza mukoddomi wange Walusimbi Brian ekintu ekyakikola mukyala Jojo ndaba ateekayo enamba yange Harriet Birungi weebale nnyo weebalire ddala era n'abamu batwogerako mu content waabwe abasinga ffe tebatwogerako naye ekyo si ensonga tukwatire wamu Kadongo Kamu tubeere nga tusobola okumutwala mpozi wosalayo akantu kateekeyo nga bwe kali okateekeyo nga kali abamu babiika obulango bakola ki naye ng'obulango obwo ate bwe bubezaawo emirimu kale baganda bange bwe tutyo bwe tutambula nkusaba nti teekawo ekibuuzo ky'oyagala okutegeera ku muyimbi omuyimbi ki ky'oyagala okutegeera omulamu we tuba naaba nga tusobola omuleeta tugenda mu kuleetera twogere akunyumiza olugendo lwe nga tumubuuza n'ebibuuzo ebyo nga Jozi we nabuuza Zaituni nambawa nti bagamba nti wafa kituufu kubanga nateekayo story ya Zaituni nambawa Zaituni nambawa wenteekayo it was around 2021 olina ngamba wa oyo omukazi abo baafa dda nembagamba no eyafa yali musajja Ssaalongo Kiwanuka Fiina naye omukyala waali naye ng'akalambira nti yafa n'obagamba nti ono ali mu vidiyo Simon Kayiira mwagazi wa Kadongo Kamu wadde muyimbi yanyumirwa nnyo ebintu bya Kiwanuka Fiina najja n'atuula mu vidiyo ye ng'akulaga nti ono ye Kiwanuka Fiina kale abantu abamu nga bawakana mu kumanya abamu bawakana mu butamanya iga Richard Musaswangule oyo yafa baatugamba yafa ng'akalambira babagamba yafa naye amulaba omuleese nze kubanga wemba mpandiika nteeka omugenzi nteekako nti omugenzi naye woba tolabyeko nti nkuteereddeko nti omugenzi ekitegeeza oyo aba akyali mulamu kale nsabe ebyo bye bintu bye tuba tukola tugatte amaanyi Kadongo Kamu media we zirituuka okuzuukukira ng'ekyamazima social media etutte wala nnyo Kadongo Kamu Harriet Birungi ku TikTok yafuba nnyo ennyimba ezimu ezaazuukuka nga zizuukukidde ku ye emboozi tebankadde najja n'akola ekintu n'agattako ku Kadongo Kamu wadde ye atabika wano ne wali naye kasita atukolera ekyo kyatukolera yeekolera nga atuula n'anyumye emboozi zino nga wenkola beba abaana ababaddewo ebbanga lyonna nga tukolaganye kubanga yeekolera tusinkana mu 2016 bakyali Simugenyi Smart tutandiikireyo bannabbi nabbi David Kawooya tutandiikireyo okubeera nga tutambula n'olugendo luno olw'okubeera nga tugatta ku Kadongo Kamu kale muganda wange bwente bwendabise ze ninze kibuuzo kyo mu comment section then wemala obikuŋŋaanya tugire then abalala kyengendo basaba nti woba obuuziza ekibuuzo ate tokomerera nnyo nti nga tonziramu tokola ki nange ndina emirimu emirala gye mba ndina okukola wenfiisa obudde nga kati wembufiisiza nenzija nenkuddamu guno omulimu tekuliiko nti musaala naye nga jjukira nti obulamu bwo bulina okutambula kale muzeeyi Bob Kabindi Mpiima nkutumiddeko ejja lya Zawedde Nanfuka Luleese Bunza
n'abalala mwena abangoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok, namwe abanoonyako mu buntu abampagira ne mujja ne mungulako ennyimba, namwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasabye nti Muzungu twetaaga kubeera nga tulaba ku bivulu abantu abo nga bayimba, nammwe katusabe Mukama Katonda atukwatireko ekyo tujja kikola. Nze Muzungu David Kadongo Kamo, music analyst. Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana